nkwaniriza nenkobaza okubanga negaseko olunaku olwaliro lwa mukaaga ennaku z'omwezi mwenda omwezi gwa 10 omwaka 2021 lunaku lwetugamba nti lwa mefuga ga Uganda wadde nga nze nzikiriza nti Uganda tinafuna mefuga tinatuuka kuba mawanga agagetengeredde okubanga esobola okweyimirizaawo mu byonna n'ebyonna mu byonna tutambuliramu ebyo ebiri mu biwandiiko wadde nga mu bikolwa si byebirimu. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu oli ku programu ya Lugonvizi Show. Bingi byetuyisemu bingi ebisoomooza oba olyawo nja kubeetondera eggulo saasobodde kubanga nkola twasobodde okukola program olw'obugonvugonvu bwe nabaddemu nakati embeera si yeryawo ennungi naye oba olyawo Mukama akyali naffe tujja genda maaso n'okubanga tukwaza okulaba nga obulamu busigala butambula. Ebigambo bibeera bingi ebisobola okwogerwako naye ebiseera ebisinga obungi ebibuuzo bye tulina okwebuuza nti mu byogeddwa bimeka ebisobola okuba nga biteekebwa mu nkola. Okwogera kubeerawo naye okukola kyekikulu mu byonna. Kyabulabe nnyo okusemberera abantu aboogera obwogezi ng'okola kwabwe kunafu. Kyabulabe nnyo okusemberera abantu abagamba nti ennyumba nyangu okuzimba nga talina gye yali azimbye. Kyabulabe okusemberera abantu abagamba nti obufumbo bwangu nga talina gye yali afumbiddwa. Kyabulabe okusemberera abantu abagamba nti okufuna omulimu mu Uganda kyangu nga talina we yali agujje. N'olwekyo ebigambo bikola kitono, ebikolwa bye bikulu mu bulamu bw'ensi eno mwe tuwangaalira. Tandika n'ekyo ky'olina ogenda kufuuka muwanguzi, kubanga n'abo abawanguzi be weegomba baatandika n'ako akatono ke baalina. Emirundi egisinga bwonna alinda okutandika n'ekinene kinene ky'ogenda okulinda okutandisa tekigenda kuwera. Kyokka onaagenda okutuuka okugamba nti kantandise akatono kano ke nnina nga wadde osobodde okukakuuma nga tekakyalina kye kasobola kutandika. Kubanga buli mwaka buli kyasa kibaako n'obusobozi bwakyo. Obukadde 10 obukadde 5 ku lwaliro busobola okuba nga bulina kye busobola okutandika. Naye njagala kigamba nti myaka 2 oba 3 obukadde 5 kye bwasobolanga okutandika ku lwaliro mu myaka 3 bijja kuba tebusobola kitandika. Y'ensonga lwaki edda emitwalo 15 gyagulanga mmotoka kati zikyagula wadde eggaali. Tekitegeeza nti eggaali zivuddewo weeziri. Tekitegeeza nti mmotoka zivuddewo weeziri. Naye gambye nti emitwalo 15 ku mulundi guli zaagulanga mmotoka. Ku lwaliro 15 zigula ggaali. Bino ebirowoozo ebigambo byefumiitirizaamu kituzayo nti tandika n'ekyo ky'olina. Tolinda kuweza kinene ky'otamanyi kinaawera ddi olyoka otandike. Kubanga wadde olinda okuweza ekinene nga bagambye nti no kyabo kati akankuwa ekyokulabirako. Waliwo omukyala yankubira essimu mabegakaawo ng'ayagala ploti. Ne mugamba ploti waliwo za bukadde 10 najja n'alaba naga kale kangende neerowooze. Kati recently addamu ankubira 2 days back nga ngamba njagala ploti eri gye nalaba ne mugamba bazimazeewo. Nangamba ate kaakati nagamba nti nkomawo ne mugamba wangamba kogende weerowooze. Nange ne nkuwa omwaganya ogende weerowooze. Nangamba kati oyinayo wa? Ne mugamba next week tugenda kusaba okuwula estate empya. Kyenkana nambuuza ya sente mmeka ziri zaali za bukadde 10. Estate empya ya bukadde 12 ku bukadde 15. Nambuuza nti ate kaakati kiki ekyeyongedde mu ne mugamba yes. Ettaka lyeyongedde bbeeyi. Mu just myezi bwezi. Ebiseera ebisinga twagala nnyo ensi etambule ku misinde gye tutambulirako naye muganda nga ffe tulina okugoba ensi. Ensi tegenda tulinda. Simanyi oba mujjukira abali ku estate ya Boza, Mpigi Boza wano ngewa defense abalinamu ettaka mumanyiwa oba Brenda baani baganda nge bamugirwa Eric ba Muhammadi niyo mulala ayinamu bangi abalinamu omwo ettaka bagulanga decimals 11 ku bukadde 9. Era mu estate mwe mwali ettaka ery'obukadde obunene emitwalo 7. Ettaka eryogerwako ku lwaleero estate ey'obukadde 12 ku bukadde 15 eri neiba kweno
siwe kiri muliraano gweno nti bano bali wano eyitana kweyo we bali nnyo eyitana kweyo eno bagigula ng'obukadde 9 omwaka tegunnawera eno bagenda gigula obukadde 12 ku 15 ojja kwebuuza kyanjawulo ki ekiriwo ekyenjawulo ekiriwo ebitundu si bye bikyuse abantu si be bakyuse naye emyezi gye gitambudde buli mwezi oguyita kino nkibagamba my friends buli mwezi oguyita gukyusa buli kimu mu bbanga lya mwaka guno nga gutandika mu Mpigi Town Council nga kyangu okufuna eka ey'obukadde 4 nga kyangu okufuna eka ey'obukadde 5 right now mu Mpigi Town Council eka z'ettaka ziri mu bukadde 6 waliwo ne zibalamula obukadde 100 naye mwebuuze ki ekikyuse ettaka we lyali tewakyuse naye ekikyuse ly'ebbanga eriyiseewo ekikyuse be bantu abazze mu kitundu kitegeeza ki tandika n'akatono nga kakyalina kye kasobola okutandika ebiseera ebisinga tulina bye twagala naye nga tetubisobola ekibuzo ekirina okutugira mu bwongo bwange nti kyenjagala okutandika nakyo nkisobola bw'oba kyoyagala okutandika nakyo tokisobola noonya ki ky'osobola okutandika nakyo oyagala kutandika na hardware ogisobola bw'oba tosobola kutandika na hardware noonya ki ky'osobola okutandika nakyo nze abantu bangi njogera nabo nanga mwami Lugonvu njagalayo ku poloti kati waliwo estate ejja kujja maaso eyo tetunagisabukula naye nga weeri eri Katende before Katende wabadde wa bukadde 15 16 17 estate gye njogerako eyawukana wakati wa Katende ne Wakiso eyawula Mpigi na Wakiso district era eri kukuba eriyitamu ne kusula ku Entebbe road abantu ababeera bava ku Masaka road nga badda Ntebbe nga bali mu bitundu bya Mpigi ebyo tebatawana kujja mu kibuga bayitaawo waba kumpi okugwa Entebbe era bw'obeera wennyonyi oboozi wuli oboozi bulungi nnyo mbadegamba nti emabega awo ettaka lya Katende lyabadde mu bukadde nga n'obukadde 10 ofuna ettaka e Katende bukadde 10 njogera ku mwezi mwandiisa 5 ku 10 11 decimals 12 decimals 11.5 decimals ezandikoze mwezi mwandiisa 5 ku 10 naye ku lwaleero okunoonya poloti ey'ekyapa e Katende kankyogere bwe nti okifunza okunoonya poloti y'ekyapa e Katende my friend okanira awo wennyini we tuyita estate ye weegenda okubeera tugamba nti weeri wadde nga tinasabuukululwa poloti zaawo abaagulawo bazimbye obuziika linene ne bakoze eki abaagulawo baagulanga 11 decimals oba 12 decimals ku bukadde 12 ku lwaliro estate eyogerwako poloti esookerwako egenda kuba ya bukadde 17 ku bukadde 25 ojja kwebuuza ki ekikyuse ettaka terisenguse tebalina kye balyongeddeko okuggyako ba neighbors abazimbye ziikalina n'abantu abeeyongedde naye we lyali we liri ekitundu we lyali we liri distance tekyuseeko bwe yali bweri naye ebbanga litambudde ensi tegenda kulinda kweteekateeka ensi tegenda kulinda kumaliriza byoyagala kumaliriza ojja gisangayo n'abo abaana ababagenze nayo ensi gye tutambuliramu abamu muli bweru eringa nnyonyi ennyonyi tegenda kumanya byasimanya we base ssaawa 6 wasuze mu bbaala enninde nange nninye ensi tebagikubira ssimu ensi tebagigamba nnindaako apaana ensi tugoba ngobe olaba ekuleka n'oyongeramu noga nti waakiri eyo ngiraba kizibu nnyo okugibeera mu maaso kyekisookera ddala olinaga nti nze ensi ngiri mu maaso kizibu kyokka ate okugibeera emabega n'ekulekera ddala nga tukyasobola girengerako wadde kyekyangu tuzookuke tetulinayo mukisa mulala buli kyoyagala okukola kikole kati buli kyoyagala okutandika kitandike kati bw'onaatera okutandika kati togenda kutandikira ddala kubanga onaagenda okulowooza okutandika nga tokyalina kyosobola kutandika si nga tokyalina kyoyagala kutandika naye nga tokyalina kyosobola kutandika my people ensi edduka ge mazima ensi edduka
ekibanja kwe mutudde kitaawo yakigula siringisa emitwalo 2. Ekibanja kitaawo kwatudde jjajja yakigula siringisi 3. Kati ebisatu bitebigula na switi ategerekeka. Tujja gamba ensimbi zinaabuuse zikoze eki? Naye era tujjukire nti ne mu ggwanga erya Amerika bakyalina akapapula ka $10 nga ke kasembayo obunene baagulangako ku mmotoka nga ya $2. Kati mmotoka mu Amerika zitandikira mu $100,000. Kitegeeza nti yensi etambula. Ekibanja kitaawo kwatudde alina okuba nga yakigula obukadde 2 bukadde 3. Recently kambabwe example. Waliwo omwami Nsamba yabadde anguza poloti ebuddaawo mu Kimbejja nga njagala kugaziwa. Nambuuza ompa ssente mmeka. Ne mubuuza gwe ogitunda mmeka n'angamba agitunda obukadde 25. Naye nga poloti gy'atunda obukadde 25 eri fuuti 5 kwana. 5 kwana mu 6. 5 4 mu 6 4 5. Twamaliriza nga poloti eyo agitunda obukadde 20. Tewera n'5 kwa 5 agitunda obukadde 20. Obukadde 25 si ya kyapa kubanga 5 kwa 5 tebagiwera kyapa. 25. Naye mu kugitunda obukadde 25 poloti eyo olwamaliriza nga tumusaba agreement gye yagigulirako. Yagigula omwaka gwa 2014. Wayiseewo emyaka 6 yagigula obukadde 3 n'emitwalo 2. Yagigula obukadde 3 n'emitwalo 2. Ajinguza obukadde 25 ate era nagiguze. Singa sikkiriza nti ensi etambula nandi mugambye nti onziba otya kiwagula obukadde 3 ng'okinguza. Mu bintu byonna ekintu ekitagwa value, ennyumba gye wazimbisa obukadde 5 bayinza obutagikuwa mu bukadde 5 ng'ogibaddemuko okuggyako ng'ettaka weeri lyeririnye value. Emmotoka gye wagula obukadde 5 bw'oba ogitunda ne bw'oba ng'obadde oteresa entereke bajja kuwa obukadde 42. Naye ekintu ekiyitibwa ettaka buli lunaku olukya kikula bukuzi. Kikula bukuzi. Ensi taka. Ne bw'oneggalira mu nnyumba n'omala ennaku 15 n'omala ennaku 3 nga tofuluma nnyumba nga tewali akulabyeko tekitegeeza nti obadde tokula. Obadde okula. Kati yensi mwe tuli. Kkiriza weerimbe nti tokula nga weggalidde mu nnyumba oba kkiriza nti ddala okula. Weerimbe nti ensi tekuleka oba kkiriza nti ensi endeeka otandike. Tandika. Kubanga akaseera kagenda kutuuka ng'enkya tosobola kutandika. Oyagala toyagala. Mbawadde example. Estate y'omujjajjira beri ku Kolansi kwennyini eggulwawo wiiki ejja. Okuva ku Kolansi otambulawo ndowooza otambulirawo eddakiika emu otambuzawo bigere wa boda okuva ku Kolansi waliwo meters. Oyisa meters futi nga 3 ndowooza. Futi nga 3 okuva ku Kolansi oba mu ttaka ng'olirengera. Naye abaasooka okugula ku estate yasooka abamanyi estate y'ebbuzi wa defense abamuzimbi w'amayumba amalungi mwebale nnyo. Abamanyi estate yaawo mujja kunjulira omwali poloti ez'obukadde 4 n'emitwalo 7 n'ez'obukadde 9 decimals 11. Kati ku lwaleero nga tewannayita na mwaka mu kitundu kyekimu eka y'ettaka gye banguza ng'obukadde 45 bagitunda obukadde 7. Tewakyuse abanguza be bakyuse kyokka nga noono eyanguzaga nti singa nalindamu. Gye baatundanga 45 obukadde kati ya bukadde 7 mu kitundu kyekimu nga wakayita myezi. Kati ng'odda mubuuza nti ki ekirinyisiza? Kitegeeza nti poloti yalinga ku bukadde 9 kati ya bukadde 12 ku bukadde 15. Naye nga tukyalinamu emberega nti kale kandabe omwaka ogwo ogujja
akantu koolina katandika ki ku lwaleero otandika ekyo. Mbawadde example ya katende. Nina omukyala namuguza empigi ku estate eno gye twabaddeko eyampambire Kalagala. N'agula poloti bbiri ezeegase, abeera Nsangi awo. Naye mu kwogera naye yaŋŋamba Ensangi w'abeera baalingawo ng'ekyemmanga awo, we mulaba amafuta, we mulengera ebiyumba amaduuka ago amanene nga bwe batyaba enku. Era nga buli omaga nti obeera Nsangi nti eyo nga kyalo. Kitaawe yagulawo $26,000. Kibanja kinene $26,000. Ku lwaleero yagula $26,000 ne bamuwa obukadde 3 oba obukadde 4 oba obukadde 5 takyasobola kutundawo. Okkiriza okukula n'ensi oba okkiriza ekuleke. Ensi eringa enguudo z'olaba eza express highway. Eyinza luveeko tolulinnyako oba lulinnyeko otambule ne sipiidi yaalwo. Ensi edduka terinda ffe. Express highway tewali stop over nti muninde nzija eyinza kkiriza oddukire ku eyo speed oba dda ku lukadde. Mu bulamu bw'ensi eno njagala bagamba ekintu kimu. Olwaleero lwa 6 ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa 10 omwaka 2021, ekigambo kyange ekikulu bakiyita ensi ekula. Ekibuuzo kyange ekirala, ddala naawe okula n'ensi mw'oli? Ensi ekula naye naawe okula n'ensi mw'oli? Ensi ekula naye naawe okula n'ensi mw'oli? Oba olowooza enaakulinda? Waliwo ebintu bye batalinda bya layisi, waliwo ebintu bye batalinda bikebbeeyi, era tobeeranga omubuyabuya noga nti kaninde emmotoka zikakkane naagula nga zisse kati baziseera, kaninde ettaka likke naagula nga lisse kati baliseera, kaninde engoye zikke naagula nga zisse kati baziseera. Essaati ze twayambalanga ku $1,000 tuzambalira ku $5,000 ku $10,000. Olina ku creatingawo mbeera ekusobozesa okutambuliramu eyo ensi empya gwe gy'oyita ey'obuseere. Kubanga ensi ya layisi tejja kubaawo. Era tujja kugamba nti ebintu nga babikaalamiza ebbeeyi. Ettaka lye baagulanga $5 kati lya bukadde 5, era ne ku mulembe nga lya 5 waliwo abaalimu okuligula. Ettaka lye baagulanga $5 kati lya bukadde 5, ne ku mulembe nga lya 5 waliwo abaalimu okuligula nga bagamba lya bbeeyi. Kati lya bukadde 5 ku bukadde 100 tewaliwo baligula. Wangi lya bukadde 5 ku bukadde 100 tewaliwo baligula. Omusajja yampita recently mpijaawo era mu town council nandaga eka z'ettaka 2 ne decimals 4, nga buli eka ey'ettaka mu town council si wala nnyo okuva mu town y'Empigi, nga buli eka omusajja agiramula obukadde 110 ng'agikoma obukadde 10, nga ngamba singa oba otwala wonna ayagala obukadde 2, yaŋŋamba 23 something 23 zaali awo bwe zityo. Neŋŋamba nti eka 2 za bukadde 23 nti eno mugamba muganda wange budala sijja zisobola. Naŋŋamba adde nkwagaliza tewali mutawaana. Ku lwaleero kye nasoose n'okulaba abatunda ettaka tebakyeguya, kubanga abalyagala bangi ate lyo liweddewo. Yaŋŋamba bwana Lugonvu tewali mutawaana, katulabe bwe tunaafunayo akalayisa akajja mu bbeeyi yo tunaatambuza obulamu. N'enfuluma bagenze okumpitira ettaka eryo nga bwe balindaga wali nayinawo estate opposite. Ne baŋŋamba nti yiiyo agiramula 8, 7, 65 tetukka, 65 n'abakoze omulimu baagala 5.
buli ikanga ya 7 mwegwera yayagala 65 tasasula abakoze mulimu abakoze omulimu okulaga ettaka weriri ba 5 eka 2 webukadde 180 tuba tuyita naye nga zino nazigulanga 8 kati ezaali nga ku 8 kati wa 140 wekubisiza mu mirundi emeka ebbanga telinaweza mwaka nabadde nvaayo nangamba akantu kenali nkulaga okalabye ne mubuuza kaliwo nanga jangu tugendeyoko ngenda okutuukawo nga basazeewo we nagaana we baali baagala 203 ng'omusajja yazikutte n'azisasula 203 kitegeeza nti nze nali sobola kuddukira ku eyo speed naye tekitegeeza nti wali basobola giddukirako era bagiddukirako bagiddukirako n'aligula 203 abakozi ba buloka n'abawo bukadde 15 nga yasazeemu poloti futi decimals 11 decimals 11 n'amakubo ne mubuuza atondawo mmeka nangamba olaba ezeegalise nezitunudde mu vyu ya tawuni nti za bukadde 35 mu mpigi konza ate ziri endala nti za 25 kwa 3 era we najja emboozi eno yonna bwe ngassa ebintu ebyo nali sisobola sipiidi eyo namubuuza naye bazigula nansekerera nakwata essimu nakubira Haji nanga nti mbadde njagalayo wano buna ekigambo kiyamugambye ensigazaawo 2 naye ne 2 zensigazaawo bubanga olina kashi mu kaseera kano kubanga aliwo abazeekutte naye nga tebannasasulako bwona ayangula okusasula kiri gy'oli nsigazaawo 2 ku ika 2 ne decimals 4 ng'asigazaawo protease 35 25 bye tukaaba ensi etambula era bw'okeera ku makya nogaa nti kati emmotoka za bbeeyi tetusobola kuzivuga kati emmotoka za bbeeyi tetusobola kuzigula ne ku mulembe gw'abajjajjaffe nga zipijoti 5 bakyazigulira mu mitwalo waliwo abaalema okuzigula okaaba mmotoka za bbeeyi tetusobola kuzigula ng'okaabira mmotoka ya bukadde 25 bukadde 3 nti ya bbeeyi buwiishi okaaba bwa bbeeyi waliwo avuga Range Rover empya waliwo avuga Prado TX waliwo avuga V8 empya ate nga tali bunaayira ali mu Uganda ate nga si mukozi wa gavumenti alinga gwe okyakaabira kaweeshi nti kabbeeyi kakulemye oggula waliwo avuga Range Rover olemeddwa ya bukadde 3 waliwo avuga ey'ebina waliwo avuga ey'ebitaano kituzzayo ku mulembe guli nti ettaka lyaliko erya layisi ffe gwe tulowooza nti lyali lya layisi teryali lya layisi okumanya teryali lya layisi era waliwo abatasobola digula ku mulembe ogwo ne balinda like paka ku lwaleero bakyalinze like era emirundi mingi osanga nnyo abantu abagala ensi etambulire ku sipiidi yaabwe nga bagamba katulinde olutalo byonna bye mukoze tujja bitwala bw'obanga mindset ye erinze ku luutinga ogenda kufanga n'olutalo olw'obwesunga terunnajja kitegeeza ki noonya bw'otandika n'ekyo ky'osobola okutandika kubanga bw'otatandika lwaleero wandyekanga nga n'enkya tosobodde kutandika ensi eddukira ku misinde miyitirivu naye oli mwetegefu okuddukira ku misinde ensi gyeddukirako mulowooza lwaki abagagga tebatuula omugagga w'otuulira abalala bakuyitako omwavu atuula kubanga tewali agenda muyitako ye yeeyitako ye gwasemba gwe wamanyira ennaku yo omwavu atuula n'alangajja n'akita kubanga tewali amuteeka ku pressure mabega omugagga tatuula kubanga abamutunulidde okumuyitako be bangi
omusiru mu kibiina ne bw'atasoma bitabo after all ensi yamumanya nti oyo bw'atyo bw'ateerwa nako kudda mu lubu lw'abaana abali yaddeko agenda kutuula naye omuntu asinga okubeera ku pressure mu kibiina yakwata ekisooka ekyokubiri n'ekyokusatu lwaki obwongo bwo tebukwata kisooka kyakubiri na kyakusatu otandika okwevuganya vuganya eggulo yo vuganya family background yo bino byonna bw'otabitunuulira abeevuganya bagenda kutuuka nga balina bye bavuganya nga tonnaba kuvuganya balala gwe kennyini sooka weevuganye nga tonnavuganya balala gwe kennyini sooka weevuganye ogambe nti nabadde nzitowa kino nze mu bulamu bwange sikyatuula olejja nakuuza nti mwami Lugonvu okyafa ki ku myaka gy'olina olina woosula ku myaka gy'olina olina akalimo kokusobola okufunamu olukumi ne mulya naye nti abandi emabega okumpitako twakuliyetinga competition mu family eyaffe era nga mwagala okubeera successful kati nze ndi kaweweevu kubanga nkyalina ebyokwewuliriza nti wadde bannamuli badde oba nsinga nze kaggalanda nze muto waabwe naye tekimpa excuse kati babandi waggulu balina pressure nene okulaba nga sibatuuka mu creating a competition y'essanyu mu family yammwe mu creating a competition etali ya ntalo mu family yammwe nga buli omu alwana kubanga yasinga kitegeeza nti buli omu agenda kukola nnyo bw'olaba nga waliwo muganda wammwe gw'omusinga mwekennyini mumukwate mumugye gy'alemedde mumuteeke ku kkubo ettuufu mugaa nti kati vaayo tutandike nti weetegese nti bw'abanga akyalina entegetege entengereze muzisibe mugaa nti tukwagala ku kkubo lino kati misinde tuddukalire weetegese nti neetegese mufubutuke bwe mulaba nga waliwo gwe mulese nnyo mumusike mumusembeze bwe mumusembeze mugaa tetukusembeza kulatta kati tuddemu emisinde bw'abaleka naye afune gwasika family eziri successful bwezityo bwe zikuze tolwananga kubeera mugagga asinga mu family lwananga okubeera mu family y'abagagga okukulyetinga family y'abagagga tekikwetaagisa kubanga wazaalibwa mu family y'abagagga kubanga neyo family y'abagagga gyeyagala okuzaalibwamu waliwo omugagga eyasooka family y'abavuzi b'emmotoka gyeyagala okuzaalibwamu waliwo eyasooka okugula emmotoka family y'abaziikalina gyeyagala okuzaalibwamu waliwo family gy'osanga nga buli mwana alina kalina waliwo family gy'osanga nga buli mwana alina kalina naye waliwo eyasooka okuzimba kalina awo lwakuba nti kye tulina bw'omanya nti waliwo muganda wo alina ssente mu kifo ky'okukola obeerenga muganda wo otandika kulatta nti after all nja mumusaba esatu agimpe bwe busiru obuzaale buli lw'oliraba nga waliwo muganda wammwe abasukkuluma kototuula ga nti kino ekyana kyagala tujooga noonya kkubo kiri ogenda okuyitamu nawe ofune w'ogyogera bwavuga makatu vuga benzi bwavuga subaru mubere mu competition eyo eya family eyokola kibagaggawaza ekikuumidde abagagga be muwulira ba Jeff Bezos Mark Zuckerberg ba Bill Gates ba Elon Musk ekibakuumidde ku ntikko si kyamaanyi they are competing themselves but there is peaceful competition ne bamaliza naga nti wandabye teweetaaga kutomera munnaaveewo mb'oyitewo ojja kwagala okutomera munnaaveewo agenda asibemu osibire mu kiwonko abantu bangi abagezaako okulwanyisa bannaabwe mbu babajje ku kkubo bayitewo bamaliriza bennyini basiraanye era y'ensonga lwaki olaba nga abantu abatambulira mu ddogo ery'okusiraanya abalala tewali muntu atambulira mu ddogo nga mugagga amala obudde bungi ne ssente nnyingi ng'asiraanya abalala n'atamala budde nga yezuula nti baayagala okusiraanya bamuyitako batya tokyawa akusinga mugambe naye okikola otya gwe bwe twasomanga ye gwali kino nti yensi okikoze otya mutandikerire mu creating a group nze ntunulira abasajja bagagga kwagalana
bagaga kwagala na bazimba group buli omu alwana okubanga ali ku chat buli omu alwana okubanga ali ku nob buli omu alwana okubanga yasinga bakikola batya kubanga buli omu tatuula ate bwe balabanga waliwo gwe balese ennyo nga banga nti oswaza ekibiina kyaffe buzibu buli ludda wanti bannange maali yange bagikwata nga bamukwatirako ngadda ku kkubo nga kakatuddamulire musobola okuzimba ekintu ekyo okutandikira mu famire musobola okuzimba akakundi ako ak'okwefubutula wazimbye kalina naye gwani gw'ojooga ozimbye kalina gwe nti mukole kye mwagala kitegeeza nti ddayo waka ofumiitiriza olabe bw'ozimba kalina bwe munaabeera mu peaceful and development competition eyo mugenda kudevelopinga mwekka na mwekka obulamu bugenda kubanguyira. My people, tuzuukuke tudduke n'ensi tulwane n'ensi tupambane n'ensi ensi egenda kutwanguyira. Ensi gy'olinda nti simanyi ogirinda ensi teringa mwezi nti buzibye kati bukedde ogenda giraba bwegenda eba egenze. Ensi teringa misana nti kati buzibye kaninde bukye nzire mu ntambule bwegenda eba egenze. Eringa kizungirizi tekidda ensi eringa kibuna omu tekidda. Togenda kufuna mukisa mulala ng'omukisa gw'olina ku lwaleero. You will never. Togenda kufuna layisi mulala nga layisi gw'olina ku lwaleero. Buli kyoyagala okukola kikola olwaleero. Buli kyoyagala okutandika kitandike olwaleero kubanga olw'enkya ekikwetaagisa obukadde 3 okutandika enkya kijja kuba kikwetaagisa obukadde 3 okutandika. Oba oyagala oba toyagala. Ekibuuzo ekiriwo ozimbye empagi otaddewo emisingi egikusobozesa okubanga ekintu ekyo kyoyagaza obukadde 3 okukitandika onaaba obutegese. Ensi tedda mabega. Ensi etambula butambuzi tedda mabega. Nti yayimiriddemu abantu ffe tuyimirira n'otandika oga nti bannange ensi yeesibye ani agambye ebirowoozo bye bye byesibye. Waliwo wootuuka n'oyimira n'oga nti ensi tetambula buli kintu tekitambula gwe atatambula. Ng'oyagala okumanya nti ensi etambula n'ebintu bitambula keera ku makya odde mu kkubo wakati oba Entebbe road oyimirire mu pavement ng'eno waliyo ezisala n'eno waliyo ezisala. Bw'onaalabanga n'emmotoka tezikuyitako manya waliwo ekikyamu. Naye bw'onaalabanga emmotoka zikuyitako ensi etambula gwayimiridde. Mbaagaliza ekiro ekirungi.